zikolebwa ku province ezo zaapuvi bwe kibanga ettaka lya dayosisi ate kati ebadde eyingiriramuwa ate tunaba kusayininga agreement eyo oba kuyitamu the trust oyogedde ku item F ne G. Mu item F ogambye waliwo a mechanism for sharing revenue. Bw'otuuse mu G n'ogamba a profit sharing mechanism. Revenue ne profit bintu bya njawulo. Era njakwebuuza bwe tuba nga tusharinga revenue lwaki ate tuyogera ku profit, kubanga bw'oba oyogera ku profit kitegeeza ku revenue oggyeko costs. Mukozesa mukola ki nga musharinga revenue eyo, kubanga kiba kitegeeza nti bw'oba osharinga revenue ate nga waliwo costs oba weekubye ekyo kimu. Item H ogenze n'ogamba nti waliwo internal challenges ezituuka ku setting terms and conditions. Kajja kubuuza bwe tuba tuwali trust deed ate bano ba trustees baapointingwa mu tteeka ki, are they not illegal? Era kusoboka nyogere ekyansa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muwandiisi teyakiwadde page naye ssebo wagambye olukiiko bwe lwatulaga 14 February kyategeezebwa nti obulabirizi 2 Namirembe ne Kalamojja, ekitegeezebwa nti tuli wakati mu kuwaayo ne kuwandiisa, nga kitegeeza Namirembe ne Kalamojja tebannaba nga ffe tufuuse bakiwagi. Ssebo obulabirizi mbuuza ng'obulabirizi bwa Buganda twatuulako okwogera eddoboozi erimu okwali obutawaayo, kubanga ssebo ndabira ddala Namirembe okuba yekka nga yavuddeyo nga tawandiisize nga tawaddeeyo, obulabirizi obulala bwa Buganda bulabika kukkiriziganyiza n'ekyo. Ssebo omulabirizi nze ndabira guno gwe gwali badde omukisa gwaffe okweyagulako nga Buganda ne tusibirawamu ekyo bwe tugamba nti eyo tetugenda kuddayo. Guno gwe gwadde omukisa naye bali baatubyamu olukwe bo ne bagenda ffe ne tufuuka bakiwagi ate nga tuli mu bidoni emu twogera olulimi lwemu Baganda baffe. Kino tekituwaayo kino. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.